tosobola kutega ngabi kugikwata nga tomaze kutega lutuula. Bobi Wine alina okubaano mu Uganda. Ebigambo bye kusaidi yange si bibi n'akatono. Buli muti alina okweyagaliza kya butonde. Mama Anjaze neyagaliza nnyo okwambala essaati enjeru n'empale ya black. Bobi Wine munnayuganda baba yeyagaliza okubeera president wa Uganda. Tekiina mutawana n'akamu. Ne President Museveni yeyagaliza era n'abeera. Bobi Wine mwana munnayuganda, mwana waffe wa wano. Mandela bamusiba emyaka 27 n'avaayo n'abeera president. Bobi Wine, you come, you are home. Yes. Bwe mba njogera ku Bobi Wine bwentyo bwe nsobola omwogerako. Ekisooka abantu bamulozaako ne bamulaga obuwagizi obutali bukake. Ajje tusabe bamukirize n'okudduka amazaalibwa ge. Bamutegekere amazaalibwa. Bamutegekere amazaalibwa. Ajje asabe police nti nange munzikirize ntegeke amazaalibwa. Naye basobola okumukiriza nga bakiti ekyo. Agage bwe tunaba bamukiriza. Mbadde nsaba bamukiriza amazaalibwa. Gabeerewoko. Naye ne baba bamukiriza bamukirize gave kanoni. Paka ku State Square. Olabe emisinde. Abaka ba palamenti tebayina makulu gonna ge bakoze abannuupu. Opposition agirimu bwomu. Toyina gw'olaba agamba nti kale gavumenti oba tokoze kino ffe mu palamenti tujja kukkiriza tulayiza. Tugenda gigulawo. Nina okuba ku ssaazi ow'eggumba memba palamenti wa East. Tebogerwako bwasitukanaga ngenda kubanduka gwe toyina mikono. Mwami Museveni mu polisi ya wangulu. Sijja kulya musayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzijirayo. Atono byabakoma yategese kano. Yagenze muri kodi yensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitira mu omuntu wona ayogera amazima bajja kutta. Baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari. Bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno. Emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange. Baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange. Basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter. Emikutu kwosobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Embozi mu Yugi oba nosiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Gwa tulaba ku Embozi mu Yugi Geoffrey Mayanja yenze bwe bali kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba olunaku olwaleero. Ndi wano ne muzeeyi wange mukoddomi wange gwendi naye tuze tuwayemuko ku Mbozi olunaku olwaleero mwami Mukwaya Falasco. Sebo nsanyuse okulaba. Sebo nange nsanyuse okunkyazaako wano mwami Mayanja. Sebo. Era nkimanyi butereevu. Kansoke nebaze ku bantu abalaba Embozi mu Yugi. Embozi mu Yugi abantu bannebazeeyo gye mpita. Nti mwebale kola mboozi ezo. Ekirala tulumirwako abafunye ebizibu mu wiiki ewedde nene yakatandika. Mukama Katonda abanyige ebiwundu. Era tusanyukirako n'abo abafunye ebirungi mu wiiki ewedde neeno. Sebo nkwebaza nnyo okunkyaza wano. Amina Sebo. Kale Sebo natambudde ne mutowo. Ne mutowo wange. Robert Kyagulanyi Sentamu. Kyagulanyi Sentamu Mitembo. Yagenda mu ggwanga lya Amerika eyo.
engenda gye yagenda yonna ensonga wadde zigoberera era agamba naatera okukomawo ku butaka wano essaawa yonna naye ngeri ey'ensonga gyawe eryemu agamba nti enkyukakyuka erina okubeerawo mu ggwanga lino erya Uganda. Ebigambo bye obirengera Mwami Mayanja bwe mba njogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mwogerako nga omuntu gwe mmanyi nti musajja mukozi mu byayagala okukola. Singa tugamba kati nti byayagala okukola ayagala okubeera omukulembeze w'eggwanga naye ebigambo bye mbigoberera nti ayagala okuba omukulembeze w'eggwanga naye olina okuba omukulembeze w'eggwanga nga waliwo byokkiriza okuyitamu okugeza tosobola kulaba kitangaala nga tomaze kuva mu kizikiza. Obudde bwe yamala mu kampeyini mwalimu ekizikiza kati obudde buno bukedde ku sayidi ye ali mu kulaba kitangaala. Tewaliwo kirungi kyosobola kufuna nga tekiyise mu bulumi. Kati ebigambo bye mbiwagira nti akomewe Uganda ne President Museveni, President wa Uganda yalwanyisa Obote nga amuliraanye. Tosobola kutega ngabi kugikwata nga tomaze kutega lutuula. Bobi Wine alina okuba no mu Uganda. Ebigambo bye ku sayidi yange si bibi n'akatono. Buli muti alina okweyagaliza kya butonde. Mama Mayanja neyagaliza nnyo okwambala essaati enjeru n'empale ya black. Bobi Wine munnayuganda baba yeyagaliza okubeera president wa Uganda tekiina mutawana n'akamu. Ne President Museveni yeyagaliza era n'abeera. Bobi Wine mwana munnayuganda, mwana waffe wa wano waddembe okweyagaliza ng'omuntu omulala yina bw'asobola okweyagaliza tekiina mutawana n'akatono. Ebigambo bye mbiwulira era muwagira akomewo mu ggwanga lye. Bw'abaawo emirimu egy'okukola agikole kasita gitaba gya bumenyi bw'amateeka nga naye asaba kubeera pulezidenti. Nze kyensobola okwogera ku kibiina kya NUP era njagala kano kasoso waze ng'oteekayo tulekeraawo okulaba abavubuka abavuma. Ne Museveni bwe yali ayagala wa pulezidenti teyavuma. Yagenda ne yeesimbawo mu kalulu ne bamuwangula n'agamba nja kusigala nga sikooye. Kati ne Bobi Wine naawe leka kkoowa naye abayisaamu abantu amaaso n'okuvuma balekeraawo. NUP erina amaanyi agagamba nti oyo avuma abantu si waffe. Naye Bobi Wine tumwagaliza abeereko pulezidenti. Ate Bobi Wine ayinza okukola ebyewuunyisa ensi yonna njagala gigamba. Ayinza okukola ebyewuunyisa n'afuna obwa pulezidenti n'agamba nkulembedde emyaka ena gyokka nga Mandela ebisigadde bannayuganda mweterereze. Buyinza okukeera ku makya nga tufunye omuntu bw'atyo. N'olwekyo bwe mba njogera ku Bobi Wine ebyo ebigambo byange era gyali akomewo abeere mu ggwanga lye. Talina kimubeezeeyo kumuliisa mukyere gwa buli kiseera akawunga. Omuntu ayala ali mu bantu be. Teriwo kyajja kuba Bobi Wine bw'anaatuka ku airport ajja kutambula butereevu agende ewuwe olw'ensonga kanzikuwe. Toyina kyosobola kufuna nga toyise mu bulumi ng'okifunidde ku mukeeka. Museveni tiyafuna bwa pulezidenti ng'afunidde ku mukeeka tikiriiyo. President Museveni tiyafuna bukulembeze kubeera pulezidenti nga bufunidde ku mukeeka. Mandela bamusiba emyaka 27 n'avaayo n'abeera pulezidenti. Bobi Wine you come you are home. Yes. Bwe mba njogera ku Bobi Wine bwentyo bwe nsobola omwogerako. Ekisooka abantu bamulozaako ne bamulaga obuwagizi obutali bukake. Ajje tusabe bamukkirize n'okudduka amazaalibwa ge. Bamutegekereyo amazaalibwa. Bamutegekera amazaalibwa.
ajje asabe poliisi nti nange munzikirize ntegekeyo amazaalibwa naye basobola okumukkiriza nga bakiti ekyo agage bwe tunaaba bamukkiriza mbadde nsaba bamukkiriza amazaalibwa gabeerewoko naye ne baba bamukkirize gave kanoni paka ku State Square olabe emisinde gino gye twavuddemu nga tudduka egyo n'omwana naye tumwagala nnyo kubanga munnayuganda gyavudde wano kumpi naye ejjaffe bagikirize give Magerere ejjaffe bagikirize give Magere oba give Mpigi oba kanoni ate bakkirize n'eggwanga lyonna abali Embalala badduke abali eBusia badduke nga bonna bava ewaka waabwe nga bagenda kwetoloola kibuga kyonna n'olwekyo komawo bayinza okukkiriza naawe amazaalibwa ago ate oli mwana munnayuganda era bw'okomawo n'ogamba banaye nange nsaba amazaalibwa gange ensi eyina okukkiriza kubanga ensi ekimanyi nti mu kwesimbawo kubaddewo obadde namba 2 bwekiteekeddwa okubeera mu ggwanga okubanga asobola okwetaaya okukola kyayagala naye wano tebamusobozesa abajja musobozesa kubanga Bobi Wine kitonde kya Katonda kubanga olaba n'enkuŋŋaana zaakuba zirinyibwamu eggere ebiseera ebisinga olaba bwe twayita mu kampeyini bamulemesa wano nawali bamuyiseeyo wala gyatalina kuyita n'ebirala bifaanako ng'ebyo omulimi anaalima emmwanyi ne zibukala bulungi mu musiri asooka kwesiiga ttosi n'enkuba y'okumakya n'omusulo gw'okubigere wansi mwamanje edda twagendanga okulima nga tutya nnyo omusulo tukona ku bigere ne twatuka ekiseera ne tugumanyiira bwe baba bamugaana n'enkuŋŋaano ekiseera kirituuka Katonda n'azimukkirizisa tewali kyosobola kukola nga teweesigamye Katonda n'olwekyo tebali mu kumugaana bakyamusaaba ttaka ekiseera kijja kutuuka limuveeko bakyamusaaba ttaka ekiseera kigenda kutuuka anaazibwe ne Museveni waliwo abamubonyaabonya ennyo naye ekiseera kyatuuka ne bamukkiririzaamu era n'abeera pulezidenti nze buli kyenjogera mu interview eno ngezaako okuleeta ekizampo naye nga zaali zibaddewo ne President Museveni waliwo abamujerega ne bamuyita omusikawutu naye mwattu mukulembeze wa ggwanga emyaka aga oba Bobi Wine omugaana enkuŋŋaana oba okola otya kitonde kya Katonda buyinza okukera ku makya nga n'abatamwagala bagenda mu ofiisi ye n'abakyaza talina mutima mubi n'olwekyo nze kyembadde ŋŋamba nti hakomewo ewaka eggwanga lirina ennyota ye hakomewo ewaka akomewo waabwe tosobola kulima musiri ng'ogulimira mitala era amatooka agamu weekanga nga bagabba buli ogamba nti kubanga oba toliiyo kyangu mu bantu bo ensi ekwagala ne gavumenti ekwagala kati gavumenti eyinza okuba tekwagala kubanga oli wala tebakulowoozaako Bobi Wine tayinza kutuuka ku airport baga nti bamukwata yakomewo wakaawe waliwo abalaba bwe yakomawo luli eri ne bamugjako ku nnyonyi mu ngeri ya misinde ne bamutwala paka Magere abamu balina okutya okwo nti kisobola okubeerawo Bobi Wine singa akomawo ne bamutwale Magere kimugaana kuba mu ggwanga lye lwanira waka President Museveni yava ebweru yonna najja n'alwanira waka Obote bwe yali akomawo 79 yavaayo eri yonna najja n'alwana ng'asinziira Busenyi ajje abantu bamulabeko bagambe nedda Bobi Wine gyali e Magere kuba kati yono gavumenti bagironda dda tokyalina kyogigamba gavumenti eno bagironda dda tekyalina kyogigamba tokyalina kyogigamba kati ajje omulundi oguddako ajja kufuna naye toyinza kubanga okulemberera bweru komaweeka n'akayimba kagamba komaweeka kapasa Wilson Bugembe komaweeka bannayuganda bakulinze akomawe waka ebigambo bye byayogera bibeere nga bya muzinzi naye nze kyensobola okwogera ku Bobi Wine ekirala abantu bamulaga nti tukwagala kati ante bwodduka mu ggwanga lyo abantu balowooza oli munafu beera wano oyagala okutega akamyu oyagala okutega empologoma oyagala okutega engabi okugirya bw'oba ogoba embuzi ogigobera mu kibanja kyo akomewo mu ggwanga lye
ante mikisa gy'obukulembeze agirina akomewo mu ggwanga lye. Nze kyensobola okusaba gavumenti eno eriko okusonyiwa mu nsi gyekuli abantu abasibe bonna ebyobufuzi. Pulezidenti Museveni maama wa ggwanga, taata wa ggwanga, sonyiwa abantu babiri wabweru. Tebalina kye bagenda kukyusa, tebalina maanyi nti gano abantu abali amakomera tegalina kye gagasa mu mayanja. Kigambo obugambo mugambe bugambi tusaba apology babate mubeere mu bantu bammwe. Mwamayanja abamu bagamba nti nga beetonda ku kikubanga babagamba nti tewali misango gye bazza babakwata ku lwa byabufuzi. Akusinga akubya g'okutte ekyo nkimazi mayanja oli muganda tonsumbuwa. Akusinga akubya g'okutte okubeera eruzira nti sisobola kukola apology kinkolako ki bwenkola apology sisobola kubeera n'abaana bange beera nabo ne mama nge sobola omujjanjaba. Gavumenti eno singa obudde buno wabayo abasibe 10 ne bagamba tusaba apology oba twakola ensoyo wasi twagikola tusaba kututa babate omwana wange ne bwasoma nga ndi mwavu naye ng'asomera ku Nakivubo bbulu mu lya gavumenti ne mugulya buugi bwokka bwa mitwalo 2 fayini naye nga mulabako teri akola kirungi ng'ali Luzira bakulimba mayanja bakulimba. Nze ndeeta ekiteeso oba nsaba gavumenti abaana bakola ensobi abaafuma abataavuma mubasonyiwe babeere ebweru balye butaala kubanga Pulezidenti Museveni n'abo abaana abasibe be basibe ku byebufuzi nabo baanabo gwe maama w'eggwanga gwe taata w'eggwanga. Mwamanja teri kibinga muntu kubanga muggalire. Omuntu okubeera omuggalire kibi nnyo. Kibi kati osalawo ki? Ne mama wa alwala nga tosobola muwa buyambi. Naye bw'oba oli bweru nga kati bwe tuli ebweru. Ojja n'oyogera ebigambo byo n'osaba omuntu obuyambi mitwalo 10 n'agikuwa n'ojjanjaba maama wo. Teriwo muntu ali mu kkomera alina kweyagala kwonna ne bw'oba ebweru olina bizinesi nga zireeta emitwalo 2 ayina mu abasibe muleme kaluba. Gavumenti ye gavumenti. Obote yagamba ka gavumenti ne kabeera katono nnyo tekamala gajjikako. Musaba mukola apology oba golaba kikunyiga kikuswaza tewali kiswaza ng'owona kkomera. Nsonyiwe mu katono. Mama yanja gwomanyi taata w'eggwanga lino ye Pulezidenti Museveni sonyiwa. Kwa Museveni asonyiye abantu bangi Banasulu Balwakasiisi basonyiwe nabo banabo. Embeera y'Eluzira n'eri etya kubanga tebali Luzira yokka ne mu makomera amalala ag'enjawulo tunzo kizingira awamu. Sijakwogera nnyo ku mbeera ya Luzira naye ne weebaba bakumidde ku poliisi oba toyina kweyagala. Nze Mwamayanja ne mba nakola ensobi nga nanyiiza gavumenti navuma abantu basa abavuma kiŋŋaano gamba nti nsaba ku nsonyiwa nga twetondera abakazi baffe nga batukwatidde mu nsobi. Omuntu yenna ayagala eddembe ne bw'oba gwe mutuufu kola apology amaka gatambule. Omuntu yenna ne bw'oba gwe mutuufu kola kkiriza defeat otambule okuva wooli. Mwamayanja abantu abamu bagamba sisobola kwetonda basiba lwa byabufuzi niyo osigala onyigirizibwa omubiri ogunyigirizibwa gugwo. Mwamayanja omuntu wabeera akatugeze mu kkomera n'amalayo emyezi 2 gyokka agenda okukomawo nga Uganda tagitegere bayamuleka dda mu myezi 2 gyokka. Ate oba obeera mu tulo olunaku lumu lwokka ne weebaka n'ogolokka nga kiri mu ddiiro bakyusiza entebe bakyusiza mu katono nnyo ne weewunya bwewunya nti eddiiro nga ppya. Mukwano gwo Davicom yagenda okudda ng'ebirevu babisaze n'enviiri nga mulala nnyo. Ate Davicom mu bantu bonna yasinga okutegeera. Ye yagamba nti oba kyetaaga apology go ahead. N'agenda mu maaso n'apology. Akusinga Mwamayanja kubya gw'okutte tuzze twetondera abantu bangi nga tetwagala kwawukana nabo. Eno gavumenti esobola okusiba emyaka 5. Singa abaawo omulamuzi n'akusalira nkusalidde emyaka 6 tomalayo 5. Anti kati waliwo ensonga ziringa za mulundi gumu. Nti ebiseera ebisinga
nti bojja n'ogamba kubanga abamu emisango gye baliko osanga olinoga nti goba kufunana gwa butujju goba kufunana gwa kulyamu mu nsirukwe goba kufunana gwa kocha bipiira n'ebirala bifaanako ng'ebyo emisango egyabateekebwako naye nti singa okkiriza n'ogamba nti ye nali nyakulya mu nsi yange lukwe nti oyinza okutuuka ekiseera kati kibeera ku likodi nti otuuka okwagala okutambula ogenda mu nsi z'ebweru oba olusingo nda byogenda okukola olwa ebbala eryo bali kuteereddwako noba nga tusobola kweyagala bulungi na kutambula kitegeeza nti ekyo kiba kisigadde ku likodi nti wakikola kati abamu kyebagamba nti omuntu okukkiriza ekintu kye saakola lwaki mba nkikola Mwami Mayanja Mwami Nsibambi bwe yagenda mu kwogerezeganya ne gavumenti yava mu ludda luvuganya naye waliwo abaana abo be baata abaagala okukolerako ebyobufuzi ku baana abasibe ne bagamba kikyamu naye waliwo abaana be baata oba bali 3 mu 5 tebali bweru tebeyagala ne bazadde baabwe kino ekyokugamba nti bwe nakkiriza nja kuba bwe nti kikugasa kyo gaana okukkiriza n'osigala ng'oli mu kizikiza. Mwami Mayanja abantu bonna okuyiga basooka kuva mu kizikiza okulaba ekitangaala. Abantu bonna Mwami Mayanja basooka kubeera mu kizikiza ne balwano kivaamu ne balyoka badda mu kitangaala. Ebyo nabyo n'okwerondalonda tukuveeko. Okwerondalonda saagala kulya bijanjaalo nga nabyo tobirina. Mwami Mayanja ekirala kankikubuulire. Katonda buli lwazibye obudde manya nti waliyo keesa obudde. Buli lwobeera mu kizibu manya nti kijja kuleeta ekirungi. Kati bali mu kizibu bakola apology bajja kudda mu birungi era baddemu batambule. Kino ekyokugamba nti sijja genda bweru kweyagala kukola bwe kuti gavumenti pulezidenti bwakusonyiwa buli kimu kiba kiwedde. Gwe Mwami Mayanja omanyi kigambo kubanga tomanyi kyakulya nkya. Wano wendi manyi nja kulya kawunga kokka. Sigenda kulaba ku mikwano gyange tunyumye. Nze n'olwekyo nva waggulu nga nva ku kino nti akusinga kubya gw'okutte. President Museveni oluggi lwe luggule. President sonyiwa abaana bo bonna baana bo abali ebweru baana bo abali mu makomera nga mu misango gya byabufuzi baana bo. Ate ekyokubiri gwe taata w'eggwanga bw'oba tofumbye abaana tebajja kulya. President asonyiye abantu bangi besaagala na kwogerako. Asonyiye n'abaali batamwagala Balwakasiisi Nasulu abantu bangi basonyiye. Yasonyiwa bamuwanga talina mutima gunagana kusonyiwa asonyiwe. Nabo baana baggwanga. Abo bamawagali bajja kutereera mpola mpola. Edda twayina eddalu nga batugamba tokomawo saa 2 za kiro ne tukomawo abazadde batuleera mpola mpola ne tutereera. Twafuuka abantu. Ekyembeera eyo nkigaddewo bwenti. Naye ng'ekyamukulu Bobi Wine byempuli ayogera bannabyabufuzi bonna boogera ebigambo ebyo kwaba banonya byabufuzi. Bannabyabufuzi abamu teboogera mazima abamu boogera mazima. Naye tosobola kugamba nti njagala bukulembeze ng'oli bunaayira komawo. Oba otya kusiba Mandela bamusiba emyaka 27 n'avaayo n'abeera pulezidenti. Buli awali buli bw'obeera mu kizikiza kikuwa omukisa okutuuka mu kitangaala. Bwe bakukubira mu nju ne bakufulumya tolwana kudda mu nju lwana kugaziya by'obadde oyagala kufuna. Yes. Bobi Wine kintu kinene nnyo mu ggwanga tayinza kukomawo ne bamusiba byabufuzi nawo babimanyi. Munabyabufuzi akeera ku makya n'agamba nti gwe gundi wakwata mukazi wo nga tewamukwata muli kalulu nze njagala bwe mupi oba njagala bwa kansala munange n'agamba oyo Falasco temuwa kalulu nti oyo yakwata mukazi we oyo yakwata muwala we byabufuzi ne gavumenti ebimanyi. Bobi Wine yukamu. Eno ensi teyina buzibu tojja kulwanira eyo bweru. Abantu bajja kulaba ng'omunafu. Komawo eka. Abantu be waatali mu kiseera kino okuli abaka ba paalamenti n'abakulembeze mu kibiina olaba nga bakoze ekimala ku lulwe okuva lwe yagenda. Abaka ba paalamenti tebalina makulu gonna ge bakoze abanuupu.
opposition agirimu bwomu toyina gwolaba agamba nti kale gavumenti oba tokoze kino fe mu parliament tetujja kukkiriza tulayiza kale bakoleyaako abakoze bakoze babikoze bavayo ne boogerayogerako sikwekwogera okumala okw'omuzinzi naye buli empologoma lwedduka ku baana baayo nawo banafuwa Bobi Wine akomewo Uganda emwagala ne gavumenti eyo gyolaba eyagala Bobi Wine kubanga tosobola kufuga nti olina opposition oyinza ogaa nti gavumenti eyagala Bobi Wine ng'osobola okufuga nti wali opposition bino ebyokugamba nti abasirikale bagenze ewe ebyo byabufuzi era Bobi Wine ajja kukomawo nomwemanja aze kugamba abasanyuka basanyuke abanyigamu banyiige era abeerewo emagere hatambule avuge emmotoka ye ng'abalala lwaki mbeera kawunga nga ni munauganda bapresident Museveni bagamba tukoye bapresident Museveni mu myaka gya 79 bagamba tukoye eggwanga ne bakomawo mu 1980 mugumu Museveni n'agamba nkoye bino n'akomawo yes Bobi Wine nze kyenjogerako nti akomewo waka akomewo ensi mwagala abaana abasibe president Museveni bonna baana bo basonyiwo bate kyebakola tebakimanyi abo bonna Mayanja abali mu byobufuzi okuwagira Kyagulanyi kyebakola tebakimanyi abavuma ngamba abavuma abayisaamu obugambo obwo oli naabika gundi yafa abo weebali naye olwa bakwatibwa olw'okuwagira Bobi Wine n'abagamba nti babasibye kubanga bawagira Bobi Wine mu byobufuzi mu ebiri n'aba Museveni babasibanga ne babata ne gavumenti ekimanyi nti abantu basiba byabufuzi tebalina musango yes Mayanja gavumenti yonna nga oyagala gijjako tesobola kuleka naye bwe kusiba n'ekuta embeera eddawo n'abantu aboogera abeewaga gavumenti teyina maanyi tetujagala bwe banaabata bajja kubula kye boogera gavumenti neekeera ku makya negamba bano bonna abaana abakola ensobi bakoze apology tubasonyiye gavumenti eba tekyalina kyeyogera n'opposition ejja kuba tekyalina bigambo byeyogera kati opposition eyogera nnyo kubanga erinayo abasibe bwe baatase Girinya ne bata ne Alan Sewanya nabali boogera ebigambo byakomaawo ye example gye mpadde abo no balaba abasibe buyinza okera ku macanga bawogira nnyo NRM n'okusingawo kisoboka yes ante wali kitasoboka bitasoboka nagamba biri bina byokka omwana okudda mu lubuto lwa nnyina omuntu abadde afudde okuzuukira n'omwana omuwala okufuuka omulenzi n'omulenzi okufuuka omuwala bye byokka manje ebintu ebisigadde mu nsi muno bisoboka ate bwe mbamaliriza akagambo kano kukya Bobi Wine gavumenti nze siina ludda kwabo be basibye kyoba ndi muwagizi w'abano be basibye bakola bulungi nedda naye Mayanja tewali kitandika ne kitakoma ate tewali mbeera ejjawo mbi neetavaawo wadde basibe ekiseera kijja kutuuka babate tewali mbeera yonna gy'osobola kufuniramu kirungi nga tomaze kukibonaabonera era nze nsekeranya abantu abagamba gundi yateeba nnyo ssente tiyazibonaabonera tasobola kuba nazo tasobola eyateeba entebe omuntu eyateeba obuteebi ssente tasobola kuba nazo era luba lusuusuuta emyaka 5 ku 8 tewaliwo bantu bali mu ggwanga wano nga ssente yateeba ntebe naye ng'abadde nazo okumala emyaka nga 12 muntu ateeba ssente bino bwe bagamba gundi yakubye Omumerika yakubye omu China teriiwo muntu akola ebyo asobola gaggawala taliiyo wali musuubuzi nagati okibusuubuzi kya bulimu mpolampola naye mu kibuga wakati awo abagagga mikwano gyo tekuliko yateeba ssente n'atandika obusuubuzi nakati ng'akyaliwo Mayanja tewali muntu ateeba ssente asobola gaggawala era ogaggawala lusuusuuto emyaka 2-3 4 ensi neekutya nnyo ne bikomaawo ne bw'oba owazizza nnyo n'otwaza mu maaso tosobola kuwangala na ssente ezo ne bagamba mwami Falasco wuuyo akaddiye ne ssente ze tekisoboka nga wateeba ntebe tekisoboka nakera ku makya ne nimbalimba omuntu nenfuna obuwumbi 10
bya bulimba. Bino ebyokuteeba gundi bamuwadde obuwumbi 10, gundi gavumenti yamuwadde obuwumbi 5 nga sente zo tewazikoleredde. Ebyabwerere bya bulimba nseko. Anti kati Ngereza aniko bali badde obuwumbi 5 n'amala emyaka 10 nga sakyayina sente ezo. Obugagga kitegeeza sente gy'ofunye kamu ffe twakikazaako kamese tambula. Sente eyo obeera n'obulumi bwayo nti eno sente yange nabonaabona nayo. Yes. Naye tebakulimba nti waliyo omuntu ateeba sente. Mwami Mayanja nti agenda gaggawala bakulimba. Luba lusuusuuto. N'ogula ennyumba eri, n'ogula eno, n'ogula eno, n'oweza ennyumba 10. Kiseera kituuka n'otundako emu. Paka luzigwawo. Ekyo nze nkyogedde. Kubanga bakulimba ebintu 3 bikolimire. Ekiriwa. Kyotakoleredde. N'okuyiwa omusaayi ogaggawale. N'okuwola embaata. Okuwola embaata kwe kuwola omuntu omutwalo okomyawo emu 3. Era agaggawala lusuusuuto. Tasobola kunywererayo waggulu mu matabi ga miti. Ti omusajja wuyo awanise, Mwami Mayanja awanise, Mwami Fred awanise, sente yazijja mu mbaata. Era wajja akantu katono nnyo ne kakuba n'osigala nga bwe wali. Oba atandika okuwola embaata ng'olina obuwumbi 5, oyinza okwekanga ng'era bw'oyina. Waliwo omugagga w'emiti yaneeyo. Awola ninga ndabaludde nazo. Saagala kwogera ku mannya g'abantu. Soogedde linnya. Naye oyinza okwesanga omuntu gw'owaana nti mugagga nga banka emubanje miliyoni 3 eza $. Naye ng'ebintu by'ayina bya buwumbi 2. Bwe kiri. Kati mbulyayo yali ateebye obuwumbi 10 nga bino bye tuwulira. Gavumenti yabawadde obuwumbi 3 yakoze saako gwe mbuli ayina sente gwe linda kana awangala nazo emyaka 15 tebasobola kuwangala nazo. Sente gy'okoze kamese tambula yeeyiyo sente yakamwakamu eyala sente eno ey'omuzindo ogikozesa nga bw'olabye. Kati eggulo nalonze emitwalo gyange 10 nengenda nengula emigaati ne swiiti nennuuna ebyo twabeerangamu edda nga tuli bato. Nalonze siringi 10 nengula emmamba nengula ki naye nagenza okuziba nga siinaamu n'ekikumi kubanga naguliddeko ne bagundi ebyo abantu bye babeeramu. Omanyi Mwami Mayanja omuntu atapakasanga nusu 10 ku 10 n'abeera nakyo tasobola kumanya mugaso gwa ssente. N'omuntu ateebye obuteebi ssente tayinza kumanya mugaso gwa ssente. Kyovola abantu abamu balaba nga balina bye bakola bagamba gundi yagabye emmoroka naye omusajja yakeera ku makya n'apakaza ssente ye. Bino ebyogamba gundi yagabye emmoroka si byangu kukola. Gwe mpaayo omugagga omu mu Kampala yali ageze n'amansa ssente. Naye Mama Fina abadde azigaba wano. Teyakola nkole. Akola mulimo kikozi. Musawo wa kinnansi. Ate asobola Gomesi n'okuzitunda alina amaduuka ga Gomesi. N'ogwo mulimo guwo omusolo mu revenue. Ekyo nga tokiddamu. Naye asobola Gomesi. Nogenda okugira bwoti nti ono muwadde emmotoka. Ono muwadde miliyoni 3. Ono muwadde 10. Ono bw'oŋŋamba nti asobola Gomesi oyo agenda gaggawala emyaka gyonna. Naye bw'ogamba nti waliwo omulimu omulala nga si busuubuzi oba bulimi oba bulunzi n'ebirala ebiringa ebyo awo nnyinza obutakyongerako nnyo. Mama Fina saagala nnyo mwogerako. Mama Fina ansanyusa ayamba nnyo abantu. Ate okuyamba kwa Mama Fina kisobola n'omukuuma mu maaso emyaka 5 ng'akyayina ssente. Mwattu omuntu omuliisa taggwebwako bukunkumuka. Obukunkumuka obumanyi? Mbumanyi omuntu obusigalira ku siwaani. Mama Fina ogaba obugabi okwo Katonda ayinza n'omwongera obulamu bwa myaka 40 mu maaso oba 5. N'akadiwano bamuwalulira kaliba. Kubanga omuntu omuliisa ne mukuluhane Allah yamuwangaaza. Omusajja omu yali atambula bamwogereko. Omusajja omu yali atambula ng'alina obugaati obwo 3. N'atambula n'atukanga ewandegeya n'asanga omuntu omuyala. Malayika n'emugamba nti saba oyo. Omuntu omuyala n'agamba omusajja alina obugaati 3 ti mpaaka akagaati kamu ndye nzikute enjala ennuma.
musajja n'amugamba nedda bugati buli busatu bwe tugenda okulya waka n'amugamba mpaako kamu Allah n'amugonza akagati n'akawaayo bwe yatambula n'atukanga ekawempe era n'asanga omuyala n'amugamba mpaako akagati kamu enjala enzita ya rabbi n'amuwa akagati musajja n'asigaza akagati aka n'agamba ayi Allah nsigaza akagati kamu kansuubire si wali agenda mulala kansaba bwe yatuuka mu maaso n'asanga omusajja omulala n'amugamba nti abaana bange enjala ebatta nange enjala enzita akagati ako kampe n'amugamba abange banaalyaki nti Allah alikuwa kane mama fiina bwatyo naye malayika zaatuuka okunona abantu Allah n'agamba malayika nti omuntu oyo temumutwala yaliisa abaddu bange basatu mama fiina muliisa ekyo kwenkijje mama fiina muki muliisa mama fiina ekyo kyokka kiyinza okuba kimuwangaziza obudde buwanvu era nga mukwano gwa Katonda kuba mama fiina mukugabagaba nga jjenje naye ekyo kiri kyobadoga nti oba azijja wa nze mmanyi musuubuzi wa Gomesi naye waba afuniye walala ekyo kirala naye omuntu omuliisa olaba kanjogere ku kirala abantu kye batayagala kulya President Museveni olaba hijja zaagaba olaba ijja Museveni zaagaba nti nga bye ijja 400 nga bye emmotoka kiyinza okuwangaza President Museveni emyaka emirala 2 oba 3 ate kisoboka akaddiye nnyo anti mama yanja olunaku lwe wansanga ku fiiti wempangaalira n'ongamba bakwe fruits olubuto lwange wali omaze okulubbula lwali lugudde kuli ekyokka Katonda asobola okukingiriza ebizibu bye wandisanze olw'okuliisa nze omudduwo kyogamba abantu abo batuuka emeka basabira President Museveni buwangaazi oba bamusabira butaba buwangaazi abo bawadde hijja bamusabira buwangaazi ate oba akuwadde kwegamba okugaba omanyi okugaba kwa mirundi ebiri waliwo ogaba kutulaba waneeno oli najja nagenda mu bbaala n'amansa ssente newabaawo n'okwama mafiina kati mamafiina ye ku emirundi ebiri akukola nendoza okusinga akola nnyo kuno okwokuyamba ono alina kizibu n'amuwa miliyoni n'amuwa 2 n'amuwa 3 okuyambako wano nawulira okubena ku zino yakendezaamuko okuyamba kuli okagamba nti balikamba weemu munywemu kote kulina kyokugattako anti mwami Mayanja buli woowo ayagala agamba weebale nnyo kigambo weebale kigenda butereeve wa Katonda kubanga n'ekyokunywa ky'omwenge mmere eri omubiri gw'oyo agikozesa oba kiraba mmere eri omubiri gw'oyo agikozesa ekirala mbadde njogera President Museveni tolabanga President Museveni waliwo abantu abatamwagala naye buli lwagaba ekyokulya buli muntu ng'agamba ayi Mukama Katonda wangaza omusajja ono era kyekimu ne ku Bobi Wine buli agenda ku biiki ye n'agamba ngenze kuwumulira eyo agamba ani nanyini wano nti His Excellency Mukama muwangaze yakola Katonda agabira oyo aba ayambibwako okusabibwa abalala abatayina ekyo kati wano wentudde nanyiniwo yenna nze musabira Katonda amuwangaze ntuddeko wano kati gwe nsaba Katonda akuwangaze ndi kumpewo yo ndi kumpewo ya mwami Mayanja nereese nzekka naye Katonda mperekedde nkutuukeko okukwabadde kusabako n'olwekyo mwami Mayanja omuliisa yenna Katonda amuwa naye ono omuntu afuna ssente nga tazikoleredde aba tazeeguya ge gabadde amakulu abatazeeguya ennaku ezo nalabako omuntu ng'akasuka $1 naye bw'aba yazikola ayinza obutakikola saalabako Ssebaana Kizito ng'amansa bw'atyo naye abantu bonna ab'amansa saagala kwogera ku bantu bali mu bizibu byabwe bayinza okuba tebalina ssente tosobola kusanga musuubuzi atunda ngatto ng'agifunako 15,000 1,000 nusu 2 n'amansa bw'atyo teri era abo bonna abamansa tebayinza kuba na ssente guno mulongooti gwa kusanyuka
ate abo bonna bamaasa bajja kulaba bajja kutuukako mu kizikiza kati bali mu kitanga naye bajja gendako mu kizikiza kyekyo mwami Mayanja mu kizikiza mbeeramu okwejjusa nti kyenakola kiringi naye nga kyali kikyamu anti bwe batonna bakwejjusa tosobola kumanya nsobi ze wakola bwe nali omuto nze nga nze Falasco nakola ebyobuto naye bwe nakula nakugambako nga tusinkanye ku fiiti nekugamba nejjusa ebintu bingi ebbanga linabeerere Tanzania nejjusa ebintu bingi ebbanga linakyakaliramu nga ndi Congo ndi Burundi ndi Rwanda 87 mpaka 99 eyo n'emyaka njejjusa gyali gyabuvubuka simanyi mugaso gwa ssente novugene moroka novugene ogenda okwekebera ng'osula ku nyumba za gundi nagenda okwekebera nga nsula ku nju za gundi ante ruumu emu ne ŋŋamba natta emyaka 10 nga tolina kyokoze natta emyaka okuva 88 paka 99 natta myaka era egyo emyaka njejjusa kati omuvubuka ali eyo bw'oba olina akasente k'ofunye obudde ze ssente obudde mulekeraawo okutta obudde nga mubuttira mu kuvuma bagundi ensi ebalabe mawulire obudde bw'omala ng'ovuma munno bukumala okulowoolezaamu ekyokukola obudde bw'omala ng'ovuma munno n'omuyimba ne mu nnyimba obudde bw'omala ng'omuvuma bukumala okulowoolezaamu ekyokukola nti kaŋŋende nkubeyo bulooka 15,000 bwe naayo kyamuveemu nnya obudde bw'omala ng'oyiiya oluyimba olw'obukambwe bwe budde bw'ogenda okumala nga tebaluwulira nina abavubuka ab'ettutumu ennyimba zaabwe nzaagala nnyo naye ndaba balina gwe bavuma ennyo obudde bwasirise ali mu kukola bigasa nkya era bye banaamubuuza nti mu buvubuka wakola ki naye nabo bajja babuuza mu buvubuka wamma mwavuma nnyo kati twewale nga tuli mu nsi muno obutakozesa budde bwaffe mu bubi omanyi Mwami Mayanja kambulyeyo abavubuka Mwami Mayanja obadde okimanyi nti omusajja yenna ayina obudde bwa myaka 22 gyokka omuvubuka yenna ayina emyaka ayina obudde bwa myaka 22 gyokka bweweza emyaka 18 paka kwana gye myaka 22 bw'ogisukka nga tokoze kyoyagala kukola bajja kugamba obeera nnyo ku nnyumba za mukwaya bw'oweza emyaka 45 ensi ejja kube kunenya kitono naye bw'onooyingira 5 n'ogenda ewa mwami Yowaana okusaba ennyumba bajja kubuuza ebibuuzo bingi n'okusayininga ennyo n'okusayininga ku mpapula ennyingi kati gwe omuvubuka ali eyo totta budde kuyambako bantu bavumirako muntu waliwo bendaba nga bavuma kisa kya Mukama obudde bwe mmala nga muvuma kisa kya Mukama bwe budde bwe mba mumala nga muyiiya ekyokukola kuba muli bavubuka naye nekisa kya Mukama naye era amala obudde bungi naye ng'avuma abaana b'abalala kati namulabyekawo ng'avuma omwana wa Jatinamyalo musambu yazaala Mawube yazaala Zolo sane bawe Zolo omukazi oyo nekisa kya Mukama obudde bwamala ng'avuma abantu bwe budde bwalimala nga bamubuuza mu buvubuka bwo wakola ki emyaka gyo gyakola ki obudde bwa kisa kya Mukama bwamala nze mwagala nnyo simuvumirira naye obudde bwamala ng'ayombagana n'abantu bwe budde bwalimala nga yejjusa ensobi ze yakola n'abavuma kisa kya Mukama abavubuka obudde bwe bamala nga bamuvuma basobola obulowoolezaamu kiki ekyokukola kubanga ne ssente ezisobola okukola bye baagala okukola bazirina n'ekisa kya Mukama ssente ezimusobozesa okukola by'ayagala obudde bunaazirina kati obudde bwavumiramu banne bumusobozese abwewole okukoleramu by'ayagala
aleme kutuuka mu myaka gyaffe egy'obukadde nga bamubuuza wavuganga motoka za bbeeyi ludaawo osoloza miliyoni 10 nga talabawo. N'olwekyo Mwami Mayanja abavubuka bonna abetanidde okuvuma abantu nze mbasaba nga nfukamidde obudde bwe mumala nga muvuma abantu mubumalire mu kwetegekera emyaka emibi 55 75 myaka mibi nnyo. Nkomyawo. Mateeka ki oba nzite ntya kangayita mateeka agakuuma ssente mateeka ki agakuuma ssente kati omuntu oyo kubanga eri abantu n'owuli nga bagamba nti omusajja oyo amaze ne ssente kati emyaka girimu 3 emyaka girimu 2 15 naye tagwa essente agikuumye aba akozesa mateeka ki? Amateeka agakuuma ssente okuba nazo n'owangala nazo ekisooka kusaba Katonda akuwa omukisa naye tewali teeka ddala. Eryokubiri gwe kumanya nti ndi musajja mwavu nina okukola okuva wano wendi okudda mu kifo ekirala. Ekyokusatu oyina kusooka kukkiriza nti ndi munafu naye kinzija mu bunafu kiki nti kukola. Tebakulimba nga tewali asobola kufuna ssente nga tamaze kuyita mu buzibu. Ekyokubiri Mwami Mayanja bw'omala okufuna ssente weegobeeko emikwano gyonna gy'obadde nagyo osigale wekkoyiye buto. Nalabako omuntu omu ng'afunye obwa minisita mukwano gwe n'agenda mu ofiisi ye yamuyitira nsonga ya buvunaanyizibwa olw'okubona omukwano gwe nnyo n'atandika kumusaagisa busaagisa n'oli naye n'abivaako. N'oli naye n'abivaako namugamba munnaye nze kati kweyogera nange sikyali Francis ndi minisita nkuyitidde ensonga nkulu. Ono ye n'abitwala nga byakusaaga kubanga mukwano gwe. Nalaba gundi nalaba bajjo ne balamu oyo sigwe mbadde ngamba oyo sigwe mbadde ngamba naye kale kankuweyo ekirala. Barack Obama bwe yabeera president waliwo omuntu eyagenda mu ofiisi ye ne banyumya nga yali mukwano gwe nnyo. Yali alina kyamuwa namukasukira kikasukire. Barack Obama namugamba sebo ndi president. Oyina amugamba nti nze simanyi nti oli president. Nze mmanyi oli mukwano gwange. Ne Barack Obama naseka n'oli naseka. Kati bw'omala okufuna ssente weegobeeko mikwano gyo gyonna weetuume olulimi si kyabamanyi mujje wange nga muzze ng'omuntu gwe mutalabangako. Kubanga buli lw'owangaaze nnyo emikwano mu ssente emikwano gituuka okulowooza nti kyewali luli ne kaakati kyoli. Era nze mukwano gwange bwampa fuso ngivuge muddamu nga bwe ndabye. Mwamiziwa nampa fuso ye kati ngivuge nampita Saalongo toyina kyokola munnange okuliisa abaana jangu ovuge fuso yange. Bwangamba ng'oluddeyo nga mugambo banduddeyo kangundweyo nze ziwanagana tomanyiira nti lwaki twabeeranga ffenna. Muli ba mukwano mumanyiganye. Kati nsonga otyo olw'okuba wampa fuso givuga muddamu bwe ntyo kubanga yali mukwano gwange nnyo. Naye nga mu byonna bye njogedde tewali kikuuma ssente mpozi Mukama Katonda n'okukola ennyo obugagga kwongera ku kyoyina. Sigamba nti oyina ennyumba 3 obeeraawo nga toyongerako mbw'omatidde wakola nnyo nedda. Bw'oba oyina ennyumba 3 lwana nnyo yongereko omuzigo gumu. Bw'oba oyina emizigo 2 lwana nnyo yongereko emizigo 10. Ekikuuma ssente Mukama Katonda. Ate omuntu afuna atya ssente ayita mu bukodyo ki okufuna ssente? Era tujja kuddayo wali omuntu okufuna ssente ayina kukola obutaweera. Totya nsonyiga oyina kyokola. Tya nsonyi nga toyina kyofunamu. Mwami Mayanja kankiddemu totya abantu kusekerera ng'onoonya ssente wabula tya kubanga toyina kyofuna. Nalabye akawola kade kasala ffene ku TikTok okwo nga kalinda bifene wali ne kagamba nti omuntu ayinza okutya okukola omulimu guno gw'okusala ffene ng'agamba nti banandaba batya. N'agamba nti naye bw'oba ogamba nti banandaba batya nga nsala ffene ono lwaki togamba nti banandaba batya nga nsabiriza?
oba kitegerekese bulungi akawala ako singa nkamanyi nandikawaddeyo emitwalo 2 mu bwembanga baye saizi yange enkomako 2 nze neetikanga amatooke mukyala wange yaleetanga amatooke ku airport wano Entebbe kilo 39 emirundi 4 nga buli gwendaba agenda ku nnyonyi mugamba mpaayo kirozo nina obutooke bwange nensaba abantu nga bana amatooke nengatuuse Dubai bwe natuusanga amatooke Dubai nga abantu abamu bansekerera kale gwe oli mugagga osulana mu nju yategula laba omusajja asula mu kalina yamategula naye akyasomba amatooke nze nensirika naye nasomba amatooke age ebbanga ddene nga buli lweŋŋenda naye bwe nawezanga emyezi 4 nga ngulayo ka 10 akamotoka bakayitanga 10 buli nasombanga amatooke age emyezi 5 nga ngulayo akamotoka ka SE Limited olwo nali mukyabeereyo Masaka n'olwekyo abantu abasekanga era nafunangayo enjawulo ey'enjawulo abantu abalala gye batafunye sigamba nti ndi mugagga naye nabeerako mu mbeera ennungi olw'obutatya kukola mulimu gwonna mwamanja nze newoŋŋamba nti kusima ttooyi nkeera nengisima oba ogenda kunsasula kasitoba ng'ogenda kufuna ssente mamanja bwe nali nvubuka nasimirako abantu toyireeti nasimirako abantu toyireeti naye kati eyandaba nga nsima toyireeti n'alaba ne gyendi kati awakana n'agamba nti oli falasiko mulala noono mulala mwemanja nabeera ku switi ya Nabugabo nga nze njiriba engatto mu bantu naye yandaba nga njiriba engatto nandaba kati tubeeramu abantu aba babiri sinze falasiko oli yayiribanga engatto olina wosanga nga ntudde nga abantu mbalengerereyo wansi naye nga we nazisombera nali sisuubira nti ndibeeranga bwendi n'olwekyo mayanja saagala abantu bakitwale nti gundi mugagga asiri mugagga naye siringa bwe nali waliwo ku njawulo siringa bwe nali naye ng'enjawulo eyo wagifuna okuba nti no tewanyoma mirimu wakowewayo n'okola abantu tulekeraawo okutya otusekerera kubanga tulina bye tukola nedda mwami Mayanja era nze Mayanja kankwogereko nkwebaza nnyo okubanga oli mukozi buli kiseera okibeerako omuntu bulwobeera ennyo ku kintu olwaddaaki n'okijjamu omuya omuntu bulwolemere nnyo ku mulimu olwaddaaki n'ogujjamu omuya n'olwekyo nze nsaba buli muntu yenna alina kyakola kikole ng'oli muvubuka gwasusa fene totya kusekerera akuŋŋaanya ebiwatamu wino totya kusekerera naye baako kyokuŋŋaanya buli olaba omwezi nga guweddeko kebera mu kabokisi kaffe mulimu emitwalo 2 mulimu omutwalo tosobola kufuuka kintu nga tewakkiriza kufuuka kintu nja kuwabako ku mboozi gye tulimu nti waliwo abantu nga 4 5 basekerera omuntu omu ne bamujerega nti oyo muyimbi ne kati Uganda yonna emwogerako bw'oleeta oli gwe bayitanga omuyimbi ne kaakati balimu abantu aba babiri naye ng'ali yasigala ali omu naye teyatya kati abantu abasekeera bye bakola be batategeera waliwo omukyalo omu yali atunda menvu ne wabeerawo amugamba honalebo minisita n'amugamba abaana bange oyinza obaleeterangayo akakota kamu buli wiiki n'amugamba nkisobola kati bwe yatwalayo amenvu emirundi njiwa n'amubuuza osobola okundeeterangayo enkoko ensale buli wiiki enkoko kumpi 10 n'amugamba nsobola n'amugamba abaana bange bakaluubirwa nnyo osobola okungulirangayo ku nnyama y'embuzi buli wiiki n'amugamba nkisobola omuntu oyo yagula dda poloti ya $8,000,000 n'azimba n'enju kati abaali basekere osobola okuva ku menvu n'ogenda ku kirala ate abantu abo bonna betusanga nga bakola emirimu gye tujerega batuuka ekiseera ne balabirira abantu be tutasobola kulabirira ako katukomaawo kale tweyanziza nnyo tweyanzeege sebo mwami mukwaya sebo olw'ebigambo by'otuwadde falasiko mukoddomi wange ate nga taata wange sebo webale nnyo balire ddala nga tumaliriza sebo madde njagala obuuzeko ku bantu bo mikwano gyo n'abatulaba bonna g'abantu bakusangega nti mwebale
nja kutumirako ku hani nkiddamu nnyo bamuyita Jajja Nabi maanyi ganjegere ankuumye emyaka mingi manje emyaka Jajja Nabi gyankuumye gisinga gy'oyina kati wesimwebaza mba mukyamu era olunaku lumu ojja kumpa omukisa mwogereko ebirungi bye ntumira nnyo mukwano gwange ye Nachoni Teddy ng'oli mawanga g'ebweru ate ntumirako nnyo omwami King Saha muyimbi wange naye okuyomba ennyo tekiwangaza mukwano. King Saha oli muyimbi wange era nsaba Katonda akwe emikisa gyonna nga kiva mutima gwange, naye okuyomba ennyo tukikendeeze, obusungu tubukendeeze, obusungu tebuleeta mmere waka. Kati ntumira nnyo omwami bamuyita Musa Nkata. Omwami oyo yakuumako abaana bange basatu nga bali manga g'ebweru, n'abawa ekyokulya ekyokunywa n'ebirala. Ate nanga njagala nnyo ampe ennyama n'endya, njagala nnyo ennyama mu mayanja. Ate ntumirayo n'omuwala bamuyita Nambogo Juliana. Ntumira omwami bamuyita Joseph Mbalire woli wonna. Ate ntumira nnyo omwami bamuyita Mukwaya. Angelina ng'oli eyo bweru nkutumira nnyo. Ntumira nnyo omwami Lutankome Kayira Brian, ntumira nnyo. Kati ntumira nnyo omwami bamuyita Alex Mukwaya. Galita woli wonna nkutumira nnyo. Omanyi Galita oyo namuyimbako mu kayimba kange nti Galita gwe wansiba endera enywere ng'ebiri mu maaso n'emabega byonna binkubye. Mamanja wewe alikunchaza ku programu eno nentumira ku Galita. Tumira nnyo omuwala bamuyita Nowe Namuleme abeera Kasenyi. Nowe Namuleme kutumiddeko muwala mugagga. Muwala mugagga asobodde okubaako byakola. Edda nali mufumirira nnyo nga mugamba kiki kyokoze, naye kati mulaba yali mu kizikiza naye agenze mu kitangaala. Wadde nga yabonaabona nnyo mu buto bwe n'oyo bamuyita Galita. Maxi Naziwali Antonde nkutumirako nnyo. Mamanja njagala nnyo abantu abakozi, naawe nkwagala soogera lwakuba nkulira, njagala nnyo omuntu omukozi. Abawala abo abasatu bakozi nnyo nnyo. Baava mu kizikiza kati ne bagenda mu kitangaala. Era ekikuumye Noowa oyo okubaamu ne kasente, era n'okikuumye Maxi Naziwa okubaamu ne kasente kambogereko gwe mukisa gwenfunye. Era ekikuumye ne Galita babeera nnyo mu kizikiza ne babonaabona, naye ekiseera kyatuuka ne bagenda mu kitangaala. Manja buli obeera mu kizikiza kikulaga nti wajja kubaayo ekitangaala. Buli obeera mu nnaku ennyingi bavubukamu abali eyo kiraga nti wajja kubaayo ekitangaala. Buli obeerawo ekitangaala manya waliyo ekizikiza. Buli obeera mu nnaku ey'amaanyi eyinza okuleeta omukisa ogw'amaanyi. Kati nfe mbayo nga ntumirako omuntu omu, mutumireko? Tumirako nnyo Robert Kyagulanyi Sentamu Mitembo. Bw'oba oyagala ebirungi olina okukkiriza n'okubonaabona. Omulimi enkuba emukubira ku lubimbi, enkya n'ali omunyige. Kagambo ka Bobi Wine. Amiina. Ekirala era nakano ka Bobi Wine. Teri yafuna birungi nga biri ku mukeeka. Omala bikolerera. Era nakano kake. Oba bukutami. Sebo bumuwe. Abantu abavuma Nagamba ng'enkuba etonnya ng'era emukuba n'ebyamusoomooza
ekiseera kyatuuka ne bamugamba nagamba twakuwayira bingi naye nga bw'olina ekyengera tuwe ku kyengera. N'olwekyo Mama Yanja tulekeraawo okutya okusomozebwa. Ebirungi biva mu kusomozebwa. Ekyokubiri tulekeraawo okulowooza nze ndituuka ku kyenjagala ojja kutuukako abalala nga batuukako. N'olwekyo Mama Yanja abantu be mbadde ntumira kanfembyeyo hani Patricia Nambatya eno mukyala tumwebaze yatuzaalira abaana 6 biddu abeereeyo Buziga mukyala waffe ye Patricia Nambatya anteera abeera ku Salama Road awo yatuzaalira abaana baffe 6 tumwebaza nnyo. Mr. Mayanja nawe nkwebaza nnyo kunkyazaako wano. Amina sebo. Ntumira nnyo omwami mukulu wange gwenzirako bamuyita Ziwa. Bebo sebo. Amina toyanza nnyo toyanzeege Geoffrey Mayanja yenze tukwagaliza akaseera akalungi bwete utambudde olwaleero weraba. Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu. Omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu. Tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mmwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okozesa kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye. Tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko. Abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana. Jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center weetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boisa kusoti TV ejja kubanga otulaba. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Senkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.